Allah tali mu ggulu era omusiraamu tokkirizibwa kulayira nti ndayira katonda ali mu ggulu. Omusiraamu talayira nti ndayira katonda ali mu ggulu. Ffe Allah waffe tali mu ggulu, ali waggulu. Mubyawudde? Omusiraamu abyamu byawudde wangi? Allah tali mu ggulu. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abawuliriza Sheeka ng'asomesa oba vidiyo eya Sheeka ng'asomesa. Ekyo bulijjo kye tutera okubagamba nti ebitabo bino byombi byava mu mimwa gy'abakatonda b'enjawulo. Allah wa Qur'ani tabangako katonda wa Bayibuli. Mu Bayibuli tulina ennyiriri ezisoba mu 100 nga ziraga nti katonda ali mu ggulu. Era ne Mukama waffe bwe yali atuyigiriza essaala yatugamba nti musabenga nti kitaffe ali mu ggulu. Kati ekimu ku byaleeta Muhammadi yajja ne katonda awakanya katonda ono wa Bayibuli. Nkiddamu Qur'ani ejjudde empaka n'okuwakana nga biwakanya katonda ono wa Bayibuli. Era okusinziira ku kigambo kya Sheeka kyasomesezza ng'akijja mu Qur'ani kiragira ddala nti katonda ono wa Qur'ani bwe tusoma Bayibuli ate ye Setaani. Nkiddamu tambuza vidiyo eno gwayagala abasiraamu okulokoka bagiwulire, manyi nti bibanyiiza naye okuyita mu kunyiiga bajja kutegeera amazima. Empeka ewonya yeyeekaawa. Kati wuliriza bulungi, bwe tukwata ekigambo kya Sheeka kyayogedde ng'akijja muno mu Qur'ani ne tukigeraageranya n'ebigambo ebiri muno mu Bayibuli, bassebo ne bannyabo, katonda wa Qur'ani ye Setaani wa Bayibuli. Ntandise okusomesa, kwata bulungi peeni, vidiyo tejja kuba mpanvu naye egenda kubaamu okuyiga. Bakolinse ekyokubiri essula ey'okuna olunya olwokuna Bayibuli egamba bweti, katonda w'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana gw'enjiri y'ekitiibwa kya Kristo, oyo kye kifaananyi kya katonda gulemenga okubaakira. Waliwo Bayibuli gweyita katonda ow'emirembe gino, ey'oluzungu emuyita katonda w'ensi. Katonda ono w'ensi tabeera mu ggulu. Setaani ayitibwa katonda naye nga tali mu ggulu, ye katonda w'ensi, ye katonda w'emirembe, aziba abantu emitima ne balemwa okuwulira enjiri ya Kristo. Kati ekyaleeta Qur'ani Setaani yakireeta ng'akatego okuziba abantu emitima gyabwe balemwa okuwulira enjiri ya Kristo. Kubanga Bayibuli esomesa mu Baluumi essula esooka n'olunya olw'16 Pawulo aga nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga katonda olw'okulokola buli akkiriza. Kati Setaani aggala emitima gy'abantu okuyita mu bigambo bino ebya Qur'ani ebya Setaani, n'aggala emitima gy'abantu balemwe okuwulira enjiri kubanga enjiri mwe muli amaanyi agasobola okukyusa emitima gyabwe. Tulabye katonda ow'ensi Bayibuli ng'emuyise Setaani. Tugenze mu Befeso essula ey'omukaaga olunya 12 kubanga Sheeka atugambye nti Allah tali mu ggulu naye ali waggulu. Katwagala kulaba ali waggulu Bayibuli emuyita etya. Nakugambye nti bw'okwata Qur'ani bulungi ne weetegereza n'okwata Bayibuli ne weetegereza ogenda kukizuula nti ayitibwa katonda mu Qur'ani. Bwe tukwata ebikolwa bye n'enneeyisa ye n'embala ye n'engeri gye bamwogerako mu Qur'ani ne tubiza mu Bayibuli, abeera Setaani awedde emirimu. Kwata Befeso essula ya 6 olunya olw'12 lugamba bwe ruti, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kati bassebo ne bannyabo, omwoyo ogutali mu ggulu nga guli waggulu, ogwo omwoyo gwa bubi. Bayibuli bwetyo bwegambye, ogwo omwoyo gwa bubi. Kasita omwoyo tegubeera mu ggulu naye nga guli waggulu, nga teguli mu ggulu naye nga guli waggulu. Befeso essula 6 olunya olw'12 Bayibuli egambye nti omwoyo ogwo gubeera gwa mubi, tulina kugulwanyisa. Era kambabuulire bassebo ne bannyabo mwenna abakozeeko deliverance mukimanyi
emyoyo giri esatu egisinga okuba egy'omutawaana okuva ku muntu gwe bagiroze. Omwoyo ogusooka baguyita Allah, omwoyo ogwokubiri ekitambo, omwoyo ogwokusatu ekiteega kyembadde nnoonya. Giri esatu Allah, ekitambo n'ekiteega. Egyo emyoyo okuva ku muntu kitwala okuba nga weenywezezza mu Katonda. Era abakozi ba deliverance mukimanyi, mwali mugobyeko emyoyo egyo, mukimanyi bulungi. Mukimanyi bulungi. Ogwo omwoyo ogukwata abantu ne gubasomesa ebyensi ne gubibaagazisa ng'eby'omu ggulu ne gutuuka okubagamba nti mwe mukole kyonna oba weetegako bo muweetege kasita mu ggulu ogenda kuwasa, bagenda kuwa abakazi. N'osanga oli nga naye akola byonna by'akola bamuwamba abakazi mu ggulu. Ogwo omwoyo gukwata abasajja abakulu ne gubagamba nti gwe bw'onoofa wano ku nsi ng'olina enkyakya ku bigere, enkyakya zigenda kuyamba okuyita ku siraatwa, n'osanga oli nga tanaabisa sabbuuni afune enkyakya atera ayingira eggulu. Ogwo omwoyo mubi nnyo, gukwata omuntu gw'olaba nga omutegeevu n'agenda emmanju n'akadomola nga talina sabbuuni, talina tippi, n'amala okukwata mu bubi n'anaaba mu ngalo emirundi esatu ne yeeteeka mu kamwa. Ogwo omwoyo mubi toguyita gwa muzannyo. N'olwekyo bwe tuba twogera ku mwoyo ogwo mutegeere nti tuddiiringa n'omwoyo omuzibu ddala okuba nga gwe gusinga okuba omuzibu. Bassebo ne bannyabo, ebitabo bibiri tebisobola kuba nga byombi bituufu. Tewaliyo poloti bbiri, tewaliyo poloti emu erina byapa bibiri nga byombi bituufu, teriiyo. Tetusobola kuba na poloti emu ng'erina ebyapa bibiri nga byombi bituufu. Ekyo kikulaga nti kubaako ekiri feeke. Kati leero ekiri feeke tukizudde. Bw'aba nga Allah tali mu ggulu, ali luddawa? Bulijjo kye tubagamba